Engineer Serugendo olubadde luwanvu kakuba katunyizenyizemu naye nga tunoonya Nash Wonder. Sheebah kalungi nti toli mumativu nebyazaakola. Twagala tutangazeemu ng'osinziira ku bigambo ebyabadde mu kavidiyo ate n'obutuufu bwabyo bikkaatiriza. No, kale just nga bw'obimanyi abayimbi oluusi bali fane. Okusookera ddala omuyimbi asobola okujja gy'oli bw'aba anoonya hit abeera muntu mulala okitegeera naye bw'afuna hit ate n'akyuka okitegeera ate oluusi omanyi omuntu asobola okugamba munnaye manager yabadde aŋŋaana okukola kino manager yabadde aŋŋaana okukola kino naye ate oluusi baba balimba okitegeera ko kati bw'otunuulira Sheebah gw'amazima oyinza okugamba maybe luli bwe yali akola ne Jeff yalina amateeka ag'enjawulo nti munnaye kino tolina kikola kino tolina kikola n'ate okomyewo nkuwadde n'oluyimba olulala olwakabi okitegeera naye ddala lwaki obeera silent? Does it really add value? What could be next after an artist like a big brand like Sheebah coming to you, you make a song and then inamala n'agenda n'omuwa oluyimba lwe kye kirina okukolebwa wakati w'omuyimbi ne producer after all that period? Nze kyendowooza omanyi kati abayimbi bagenda ne babeera mu bintu by'okulowooza nti bw'aba asasudde omuntu maybe mu studio it is just enough naye bwe tudda mu mbeera entuufu eya copyright ebyaddala omuyimbi producer bw'aba asazeewo okwagala royalties ebyaddala kiba kiwanvu naye alowooza nti munnaye bw'aba agizeewo naye ate n'enkolagana kintu kikulu okitegeera sigala ng'okolagana n'abantu b'obadde okolagana nabo. It is a done deal. What is the mitigation between mwe ng'ogenda kukola era bw'oba bw'owali ogenda kukola ne Sheebah, what was the deal there era mitigation yamwe yali ekomawa? Ngenda kubuuzayo ekibuuzo kyogamba kati nze okukubira Sheebah essimu it is a must nina osooka nenkubira manager ku nsonga yonna ne bwe mba njagala mmubuuzaako oba okwogera naye. Does it really make sense? Okukubira Sheebah omwetaaza oyagala manager n'okubira manager. Yes. What do you do? I have to have that direct contact with my artist kuba nze Sheebah namutandika. So you don't access Sheebah. Bwe mba namukolera oluyimba lwa ice cream oluyimba ne luyitawo ne lufuuka olw'amaanyi ne mukolera twesaana n'okomawo last year kuba waliwo n'ennyimba endala mu ndongo simanya bayidewe okomyewo last year nkuwadde nkwata bulungi nkuwadde bailamos naye ddala kyogamba ssente ze yakakola mu luyimba olwo ziri worth ssente ze yasasula. Yalusasula ssente mmeka? Yalusasula ssente mmeka bayira? Is it bailamos? Yes, baby nkwata bulungi. Baby nkwebale nnyo. Baby nkwata bulungi. It was between her and Khalifa Ganaga. Okitegeera. It was between her and Khalifa Ganaga. Khalifa yamuleeta. Kuba Khalifa is the right of the song. Okay. Okitegeera yawandiika oluyimba nti kati yes, I'm the producer kuba era namuwa. Kyogamba ayinawo oluyimba okuva last year olwakubye okusinga bayira Mosi. No, ntwala bulungi Nash Wonder. Sheebah paid Khalifa, Sheebah paid you for a song. She paid Khalifa. Then Khalifa came and paid you over ate yansasula ddi. So kati gwe omukozi w'oluyimba lwa nkwata bulungi tewali na kikumi kiwafuna. Ate nze safunako ssente. Njagala obuuze ne Sheebah ice cream yampa ssente oba twesaana yali ampadde ku ssente. Ice cream by the way yali ampadde ku ssente. Olaba nze nina love ya industry. Nsobola okugamba nti ennyimba zonna ze nakola ezaaleeta abayimbi nga zikolera bwerere because I had love. Nayina omukwano mungi eri industry. Do you still have that love? Yakendeera mullo. Lwaki wali osalawo live alone love? Lwaki wali owaayo obulamu bwo n'okukolera abayimbi ku bwereere nga naawe oli musajja n'ebyetaago olina? Ngenda kugamba ekintu kino. Nasooka kuyimba nensooka ndaba challenge ba upcoming artist mwe bayita okitegeera kyovola nakola nga oluyimba abasinga okuntegeera ne bwobuuza ba DJ ababaddewo mu industry for some good time nakola nga oluyimba naye ng'ekirondo yiriba kyovola banaleeta ba upcoming nti Sheebah najjanga w'amaanyi Palaso najjanga w'amaanyi Khalifa Ganaga najjanga w'amaanyi Anita the Diva najjanga w'amaanyi because nga nkola oluyimba emisana ekiro n'enduyiriba ekyo badijje banjulira ne ba presenter banjulira. I used to make phone calls okitegeera nga mbakubira amasimu
n'ekino nga mbabeerako mu DJ's box onsanga wano n'onsanga eri n'onsanga n'ewalala nga njiriba luyimba nyimba z'abantu. Nash Wonder, abayimbi bangi obayambye. Do you still have that friendship and relationship with artists? Abayimbi baagala nnyo. Omanyi they have a very big weakness. Naddala omuyimbi bw'aba afunye hit ayagala ate gwe oba omukola ki? Kubanga bafuna nnyo amasimu okuva mu ba upcoming producers ng'akimanyi nti bwe naakolera Sheebah oluyimba olw'obwereere Sheebah agenda pushinga project naye ate ekitali ekyenjawulo kunze nti Sheebah we namukolera mu kutandikira ddala yali upcoming artist nemukolera ice cream na shootinga. Wamukolera ice cream nga ina luyimba ki by then? Tokyabijjukira. Sijjukira na luyimba naye ice cream is her breakthrough song and it is my product. And you didn't get any coin. I did not get any coin. Just nali njagaliza industry. Okitegeera. Nze by the way ndi muntu alwawo nnyo okwogera ku bintu ebimu. Bukyanga nkola production. I think sivangayo netandika nti oba nombono omuyimbi nombono lwaki nvuddemu eno time. Why? Era wenjagala nange okujja bwebanga production yange yaggwako maybe nga tekola lwaki nkwata bulungi was a big song ate it is a recent song lwaki lwakabi nti engoma yange abantu baje receiving engoma yange traka yange abantu bazaagala. Nash Wonder kyobalaba ne Palasa alina yeggwe it is my product. Nash Wonder kyogamba telukola so omanyi waliwo abantu okwagala nnyo okuteekawo ekintu mba ate by the way kyova olaba industry yaffe eri mabega. If you go to the Nigerians kizibu nnyo okusanga omuyimbi atasigala bumwe ne producer gw'aba atandise naye. However much abalala basobola okubeerawo but still oli aba akutegedde yaba akutegeere nnyo. Nash Wonder wakuba ice cream noteeka Sheebah somewhere nakuluma ng'enjogera ya ghetto n'oluyimba olulala sikunnuma kuba ate let me tell you this, yes. It is not about money sometimes but do you keep the friendship kubanga tetukola bubi tetuli bubi nti oba tetulina ssente tetulina byakulya naye making a phone call nogamba munnaye kyewakola na siima obeera okoze eki obeera muntu asiima okitegeera naye gwe lwakuba wafuna kyoyagala n'ovimbira mu waaka wange gw'ovimbiramu eri n'obanga kwegamba like does it really add value on you mubobeera mu kamera you're showing a different image nti munaaye nze nyamba kino lwaki obikola mu kamera lwaki tobikola abantu b'okoze nabo buli omu naabanga asiima. It is not about money. Akasimo kaganya olabika Nash. It is not about money. Nash, but a mere phone call and keeping the friendship is what matters. I'm coming on your point. Nash Wonder, akasimo kaganya olabika kuba omuntu y'omuntu omuwadde kiyeetaaga right? Ne at the end of the day nkwata bulungi lwaki okkiriza ogifulumya ng'ate omukyalo oyo ebbanga ly'ozomukolera takusiima lwaki okkiriza ogimuwa? You know when these guys come to studio ate ebiseera ebyo kyenzijukira yali ayawukanya ne management bye twayogera yali anoonya kola ki okola ekintu kubeera yali yagenda okujja gyendi ng'akozeeko ennyimba endala ezaali tezikoze bulungi ng'olwo okitegeera naye nze namuwa engoma y'abantu okitegeera namuwa engoma y'abantu nti omanyi there is a difference between a good song and a hit song. A hit song lwe luyimba lwogenda okubanga owulira buli wotambula buli kanyomero radio tvs ne woba otambula ku street nga oluyimba oluwulira nti nkwata bulungi that was a hit, a mega hit song. Good songs osobola okuluwulirako ku radio sometimes n'owulirako naye nga si nnyo terubeera buli wamu buli kaseera ng'oluwulira okitegeera kati nze namuwa hit song. Lwaki ono omuntu mukyakolagana kuba ne aganaagana yaakaaba agamba nti awandiikidde nnyo Sheebah ennyimba nnyingi naye tamusasula producer naye kyekimu ono omukyalo omutima gwe guli gutyamu abakolaganye naye and why do you still work with kati then omuyimbi aba ne problem
kati bwembanga nze producer nvuddemu eno time nenjogera neyawandiikanga naye acomplaininga kuba issue ya Khalifa nange nagiraba nga erimu eggumba kuba yagamba nti concert yaliwo naye ng'omuntu eyawandiika oluyimba nkwata bulungi n'amwandikira ne Nakyuka n'amwandikira ne Lwalira ne Chance Nalubega. They are all good songs. Nandibadde ndowooza nti abantu abamu be yandibadde alowoozaako writer naye yandibadde amulowooza kuba naye muyimbi n'amuwa ku ssente n'amuwa ku business okitegeera n'amuwa ku business kuba bino ebintu olaba byakukwatira wamu kuyambagana okitegeera tosobola kumanya enkya bw'onaabeera leero oyinza okubeera obulungi naye ate enkya n'osanga omulala ng'ate gwe weetaaga wavaayo nga palaso yakakola ekivulu era olina akatambi akamu kewata wuuno waliwo akatambi ke bafunye ku Sheebah tebakukwatemu mutima mubi ng'omuntu akakolimidde bali teri byakukolima kubanze sikolimangako naye njogera in fact palaso kyenjagalira ku palaso nga ye muntu eyategeera kyekyaliwo era yankubira essimu ne twogera ng'abantu yakuba n'okkuba in the name of God yankubira ne twogera naga munnaye nga bw'omanya ebintu by'ebivulu oluusi mwana stress ebeera nnyingi kino na kino naye ate siina tabbu era tulina n'oluyimba baluyita yeggwe in fact palaso ali real ebyaddala ali real banadde bamukwata obubi n'omu we talked for over 20 minutes nga yankubidde essimu. We talked for over 20 minutes. He's real. Nangamba Nasho lava. I'm not even annoyed. Wali oli mukupowering omutima gwo. I understand. I looked at you. Wali oyogera ekikole ku mutima. Okitegeera. And ekyo kye tulina okubeera. Bane neetonze katupushinga oluyimba lwaffe. And we have other songs. I love your heart. Yes, we have other songs. Sheebah buno nga bubaka bumutuuseko essimu n'agikuba. What could be your reaction? Enzolaba sigaanangako kiringa bw'obeera taata n'ozaala omwana n'agenda mu nsi omanyi sometimes femme ejja n'ebintu ebyenjawulo ejja n'ebintu ebyenjawulo naye Sheebah yali mukwano gwange nnyo okitegeera kuba sisobola kukolera luyimba lukuleese nekukolera olwokubiri nekukolera olwokusatu olwokuna olwokutaano nga toli kyali wange okitegeera abantu njatwala omukisa guno okwebaza ne Ziza Bafana namuwa hit jawo nteekeyo naye that guy I don't know why he's different I keep in the friendship nze sobola kubira Bafana nankola bino no I've never seen it. Nali mukubiddeko nina night wali ku summit every Saturday. Nakubira Bafana obudde nga bugenze. Nga just njagalawo vibe. Ne mugamba Bafana. Nandiyagadde oyiseemu eggaali. Nanga Nash nina show Entebbe. Nakikola nti ne mugamba dakiika ntono. Just nali njagala kulaba nga mpimamu. Wala egayi yajja n'asooka ewange then na proceeding n'agenda Entebbe. Ebyaddala. Mullo. Waliwo tutteko akaseera n'okubira Sheebah kalungi ng'olina obuyambi bw'oyetaaga obw'enjawulo nga bw'ongambye nti wakubira Ziza Bafana n'akubeererawo Sheebah n'agaana. Surprising ate nze sikubirangako muyimbi nga musaba buyambi. Khalifa nga ye naye alina weaknesses ze ng'omuntu naye ate I appreciate him. Sheebah takikolanga. I've never.